أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أطلع الشمس الأصول في سماء قلوب العارفين وأظهر بها حقائق الأدلة أفهام الناظرين وأبرز بها أسرار الأحكام الشرعية الفحول العلماء المجتهدين حتى أفضى بهم الحال من ضيق التقليد إلى فضاء اليقين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه نجوم الهدى ومصابيح الظلام وعلى من سلك طريقه وقفى قفوه من علماء أمته الأعلام. ثم أما بعد، فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. واليوم إن شاء الله حديثنا موصول عن أحاديث 40 النووي، وحديثنا اليوم حديث 38 حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. atenderezebwa Allah yatuwangazizza n'atutuusa olunaku olwaliro nga tulimu abo abaddu b'abalamu. Si kuba nti tuli bagezi nnyo ekimala nti tusobola okuba nti tubaako bye twewogoma n'ebitatutuukako Allah bw'aba ng'asazeewo. Nedda, wabula kwagala kwe Allah, kubanga tuli banafu eri Allah, tetulina kye tusobola kubeera nti nno tukola. Atenderezebwa oyo yennyini Allah eyatutumira omubaka sallallahu alayhi wasallam n'abeera ng'atutuusaako ebintu ebisinga okuba nti buli omu abyetaaga okubimanya. Era tusaba Allah sebenga n'emirembe eri omusomesa w'abasomesa bonna eyavaako ilmu eno netuuka ku basomesa ab'enjawulo ba aimma ba ummatul islam, omuli ba aimma ba fuqaha ne ba muhaddithin ne ba mufassirin, aba hadithi, aba fikihi, aba tafsiri n'embeera endala zonna. Mu kkubo lyaffe lye tulimu olwaleero tuli ku hadithi eya 38, hadithi ya Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Hadithi ejjiwa ku Ibn Abbas, okusiima kwa Allah kubeere eri bombiriri, agamba anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam qala, agamba amazima omubaka wa Allah yayogera ebigambo bino n'agamba: inna allaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan-nisyan. Yagamba nti mazima ddala ow'ekitiibwa Allah yasonyiwa ku lwange abantu ba umma yange eno, n'abeera nti tajja kubabonereza al-khata'a bwe babeera nga basobezza, wan-nisyan n'okwerabira, wamastukrihu alayhi, n'ekyo kyonna
kye baba bakakiddwa nakyo. Hadithi eno bwejjira mu kkubo eya Ibn Abbas radiyallahu anhuma ebeera hadithi dha'ifu, ebeera hadithi dha'ifu ng'abamanyi ba muhaddithiina bwe bagyogerako. Naye tukimanyi bulungi nti hadithi bwebaamu obunafu bwonna n'ebeera ng'egenze ku ddaala ly'okuba nti hadithi nnafu, naye nejja nga efuna hadithi zigiweerera ezigiyimirirako, etuuka n'efuna eddaala erisukka ku eryo. Mu makubo ag'enjawulo hadithi eno muyajjira ojja kugisanga nga mu kitabo kya mukaddi waffe Ibn Majah yagyogera, era ojja kugisanga mu kitabo kya mukaddi waffe Ibn Hibbaani eyitibwa Sahihi ya Ibn Hibbaani nga hadithi eyo mweri. Ojja kugisanga mu kitabu mu Sunani eya Daaraqutni nayo nga mweri, ne mu kitabo kya mukaddi waffe ekiyitibwa Al-Kubra mukaddi waffe Al-Bayhaqi nayo nga mweri. So amakuba ago gonna bwe gajja nga geegattagatta, hadithi eno efuna eddaala. Abamanyi baagiwa hadithu hasanun oluvannyuma lw'okuba nti nno ta'addadat at-turuq, amakubo gaayongera okubeera nga mu bungi bwago gagituusa ku mbeera eyo. Tugende ku kyatuleese. Ikhwani, baganda bange ab'ebitiibwa, Oweekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala okwagala kwa umma y'omubaka sallallahu alayhi wasallam kwe yatussaako ffe ng'abaddu be, by'ebimu ku bintu ebiri mu hadithi eno. Omubaka sallallahu alayhi wasallam yagamba nti Oweekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala yabeera nga asonyiwa abantu ba umma yange ku lwange. Ekigambo ekyo mukiwulire bulungi, ku lwange, min ajiri. Yagamba tajaawaza li, ku lwange sallallahu alayhi wasallam. Oyo yenna atayagala nabbi munnange oba weerimba, kubanga ekituufu ku lulwe bingi bye tutuukako, bye tutuuseeko, bye twatuukako era bye tirituukako. Fahuwa sallallahu alayhi wasallam agamba nti nno an ummati, ku lwa umma yange eno, ku lwange eri umma yange eno, Allah yabasonyiwa embeera zino. Omuntu bw'abeera ng'asobezza, omuntu bw'abeera nga yeerabidde, omuntu bw'abeera ng'akakiddwa. Naam, ekigambo ekiyitibwa khata, ensobi, kwe kubeera nti omuntu akola ekintu nga munnange akimanyi nti nno tekikkirizibwa, naye najja n'akikola nga tagenderedde. Omuntu oyo ekintu ekyo kimusonyiyibwa. Owookubiri ye muntu eyeerabira n'abeera ng'ekintu kiri ma'lumu min qabli, okuva edda nedda nga kimanyikiddwa, ne yeerabira n'akikola. Tugambye ekisoose n'akola khata, okukikola mu nsobi. Ayinza okuba nga ajjukira, ayinza okuba nga ajjukira n'asobya n'akikola. Tujja kufuna era tugenda kulaba examples ez'enjawulo. Ekyokusatu, okubeera nti oli akakiddwa, kwe kubeera ng'omuntu omulala amukako okukola ekintu ekiri haramu oba ekiri muharramu, naye nga tasobola kwerwanako, ng'ayina kukikola mu buwaze. Ku nsonga zino essatu
ebisonyiise ebyo ebisatu Qur'ani ebigambo by'ekitiibwa Allah byakoonamu sitampu. Allah bwe yali ayogera ku kusobya ne ku kwerabira yagamba mu suratu Al-Baqara aya 286 n'agamba nti rabbana la tuakhidhna in nasina aw akhtana. Tusaba ebbanga lyonna nga tusaba owekitiibwa Allah omulezi waffe Allah, tukusaba tuleme kubeera nga tubonerezebwa bwe tuba nga tukoze ekintu kyonna nga twerabidde oba nga tusobezza. Allah n'atugumya mu suratu Al-Ahzab aya 5 Allah n'agumya umma y'omubaka sallallahu alayhi wasallam n'atugamba nti nno walaysa alaykum junahun fima akhtatum afwan walaysa alaykum junahun fima akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Yagamba temuyina musango ku ekyo kyonna kye muba mukoze nga temugenderedde mu nsobe. Kyonna kye muba musobezza temuyina buzibu, temuyina musango, naye ekyo kye muba mugenderedde nakyo emitima gyammwe, ekyo nno emisango mugirina era mujja kubonerezebwa ku kyo. Ate kukukakibwa ow'ekitiibwa Allah n'agamba man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Aya ina gyeva eyo naye kyetwagaddemu mahalli shahid Allah yagamba illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, okujjako yaba akakiddwa naye nga n'omutima gwe ng'omutima gwe munywevu nnyo mukakafu nnyo era nga mukkiriza ddala n'akakibwa bukakibwa. Allah n'abeera nga yajja hukumu y'obukafiiri ku muntu aba akakiddwa okwesinza ebitali Allah. Naye ate ekitali bukafiiri ku muntu mujeemu kuba ye yandibadde abeera nga afuulibwa omukafiiri. Bw'atyo wekitiibwa Allah mu kwagala umma ye. Nabwe kityo ebigambo ebyo ebizze okuva mu tteeka oba mu mateeka oba mu Qur'ani ne bijja ebbanga lyonna ne bwe tubeera nga tugamba nti hadiisi eno da'ifu, amazima tusigala tukakasa nti Qur'ani yashhadu lahu, Qur'ani yeeyimirira hadiisi eyo n'ebeera nga ejjibwa mu tteeka liri n'eteekebwa mu kifo ekirala. Fahadha huwa kalaamu rabbina, ebyo ebigambo by'owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala ebinyweza hadiisi y'omubaka sallallahu alayhi wasallam, nawankubadde nga abamanyi bagiteekateeka mu miteeko egy'enjawulo. Baganda bange ab'ebitiibwa, tugenda kubeera nti tulaba embeera mu ahadiisi eno nga tugikwata mpola mpola tutuuke ku mulamwa gwaffe gwe tuliko. Mu tafsiri emu, tafsiri owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala bwe yassa etteeka eriri mu Qur'ani aya 284 n'agamba nti wa in tubidu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah
ne bwe munaabeeranga mwolesezza ebyo ebiri mu myoyo gyammwe obanga mubikusise ebiri mu myoyo gyammwe yuhasibukum bihillah owekitiibwa Allah ajja kubeera ng'ababala ku byo. Aya eno bwe yamala okubeera ng'ekka shaqqa dhalika ala sahaba radiyallahu anhum, basahaba baafunamu okukaluubirizibwa mu tteeka ly'owekitiibwa Allah eryo lyabazitoowerera. Abubakari ne Umaru ne Abdurrahman ibn Awfu ne Mu'adh ibn Jabali radiyallahu anhum bajja eri Nabbi sallallahu alayhi wasallam waqaalu ne bamugamba kullifna min al-amali ma la nutiqu, mu butuufu tuteereddwako okukola kye tutaasobole. N'abagamba nti nno inna ahaduna la yuhaddith nafsahu bima la yuhibbu an yuthbita fi qalbihi wa anna lahu ad-dunya. Mu butuufu mufe omuntu asobola okwogerezeganya n'omutima gwe naye ng'ekintu teyandyagadde kibeerenga akituukiriza n'akirowoozaako mu mutima gwe. Allah kyagambye aw tukhfuuhu, n'akirowoozaako bulowooza. Musiraamu takikoze, tekivuddeeyo. Subhanallah, omuntu ono abalwako duniya, abalwako. Faqala nabiy, mpaka kyava abagamba nti la'allakum taquluna kama qalat banu Israil, mulinga abamwogeddemu nga ba banu Israila, mulinga abakugamba aboogera nga ba banu Israila abagamba batya sami'na wa asayna, tuwulidde naye tujeemye. N'abagamba qulu sami'na wa ata'na, mugambe nti tubiwulidde era tuwulidde ate tugonze. Mu butuufu washtadda dhalika alayhim, embeera eyo yayongera okubakaluubiriza okuzitowa gye bali. Ne babeera awo owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala n'abateerawo obufulumiro n'okusaasira okw'ekika ekya waggulu. Allah kyava agamba faba ummeeno la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, Mungu tagenda kubeera ng'akaluubiriza mwoyo okuggyako eri ekyo omwanadamu kyasobola. Laha ma kasabat wa alayha maktasabat rabbana la tuakhidhna in nasina aw akhtana. Aya eyo nebeera nga yakka mpaka ku nkomekkerezo yaayo. Bw'ati w'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala n'abeera nga yagondeza mu umma eno ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Ab'ebitiibwa, tutunuleko hadithi eno. Owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala obusaasizi bwe n'obukwatampola bwe eri abaddu be, oluvannyuma lw'okubeera nti Allah ajja muffe oba atusonyiwa okubeera nti tetuwandiikibwako mazambi mu bye tuba tukoze mu mazambi. Oyira bulungi, tetukuwandiikibwako musango ku bye tuba tukoze mu mazambi ku nsonga ezo ssatu. Kuba Allah
bwe yandyagadde okutubonereza yandibonereza buli muntu yenna ayawukana ku ekyo Allah kyaba alagidde mu kiseera ekyo. Ebintu byonna ebitakkirizibwa mu bintu ebiri haramu mu ibadaati ne mu aadaati, omwanadamu bw'abeera ng'abikoze jahilan au nasiyan au mukrihan fala shay'un alayhi fima yataallaq bihaqqillah, tayinaawo buzibu bwonna era tagenda kubeera ng'abonerezebwa ku ebyo ebikwatagana n'ebivunaanwa bya Allah. Amma haqqul adamiyyi, wabula wakati wange naawe ng'omuntu, fala yu'fa anhu, tosuubirayo kusonyiyibwa okuggyako nga mukaanyiza wakati wammwe ng'abantu. Ntegerekese bulungi? Naam, ebintu byonna ebiri haramu, hukumu oba ennamula zaabyo ziggyibwawo olw'ebyewolereza ebyo ebisatu. Ne kifaanaganako ng'omuntu nti talina kye yaakoze. Nsaba tukube ebifaananyi bingi, tugenda kubikuba naye tugenda kukwata mpola mpola insha Allah. Ekisooka, omusajja singa abeera mu swala n'abeera nga abako ekigambo ky'ayogera n'alowooza nti kikkirizibwa, n'asobya n'alowooza nti kikola ki? Ekyo nno tekitta swala ye, olw'ensonga nti bambi tamanyi, era bw'aba nga tamanyi nti bw'aba akoze ekintu ekyo afuna omusango, omuntu oyo talina musango. Talina muki? Musango. Hadithi entuufu ng'ekwatagana ku Muawiyatu bnu al-Hakam, sahaba oyo radiyallahu anhu, omubaka sallallahu alayhi wasallam yatandika okusaaza nga naye mwali mu swala. Fasami'a atisan atasa fahamida Allah, yawulira omu ku basajja be basaala nabo nga yeeyasimudde n'atendereza Allah. Muawiya ibnu al-Hakam kyava agamba yarhamuka Allah. Abantu mu baali basaala ne bamutunuulira ne bamulemezaako amaaso, kwegamba okulaga nti kyakoze kitamwa, naye nga ye abadde amanyi omuntu yenna bw'agamba nti nno alhamdulillah tuddamu yarhamukallah, kasita abeera nga munnange abedde nga yeeyasimudde. Bw'atyo embeera n'egenda mu maaso. Abantu bano bagenda mu maaso mu basahaba nga munnange yadribuuna ala afkhadhihim, nga bakuba ku bisambi byabwe, nga bamugamba asirike ku lw'ekyo ekyaliwo. Fasakata, n'asirika. Esswala bw'emala okuggwa, da'ahu annabiyu sallallahu alayhi wa sallama, oyo nno gwe tukakasa obulungi, man kaana bilmu'miniina ra'ufa rahiman, yali wa kisa, musonyiyi, mukwata mpola, mukakkamu. Muawiya bnu al-Hakam agamba fabi abi huwa wa ummi,
agamba nti ma raaitu mualliman, sirabangayo musomesa ahsanun ta'liman minhu, asinga kuba musomesa mulungi kusinga ye. Lwaki? Teyankyomera, teyanvuma, teyankuba, teyayomba. Wa innama qaala, yaŋŋamba bugambi, inna hadhihi salatu la yuslihu fiha shay'un min kalami nnasi, innama hiya takbir wa tasbih wa qira'atu alquran. Qira'ati alquran. Yamugamba nti munnange eno swala tegwanamu kigambo kirala kyonna ky'abantu, wabula takbiira kasita ogireeta n'oleeta tasbihaati ezibeera mu makkati n'osomera mu Qur'ani kimala. Ki kye twagaddemu? Omubaka sallama teyamulagira kuddamu swala. Kiba kubeera nti okuddamu esswala tteeka ku ssaawa eyo ku muntu oyo aba asobezza yandimulagidde. Ng'omubaka sallama bwe yalagira omuntu ali mu sswala n'abeera nga tatebenkedde agiddemu. Olaba enjawulo? Oli mu sswala totebenkedde, giddemu. Naye ate asobezza n'asobya busobya n'ayingizaamu ekigambo ng'alowooza kyamu tagiddamu, wabula abaliwo okumusomesa. Ekyokulabirako ekirala, omusajja singa ajja n'abeera nga asaala, ali mu kusaala n'awulira ku mulyango gwe nga waliwo akuba omulyango, kyava amugamba, ne yeerabira n'amugamba yingira, ne yeerabira nti ali mu sswala. Ekyo nno tekitta sswala ye, olw'ensonga yeerabidde era abadde tagenderedde kugamba muntu oyo nti yingira. Ekyokulabirako ekyokusatu, example gye tukuba ku nsonga ze tuliko tusobole okuzikenkukamu mu bulambalamba. Omusajja n'akakibwa oba n'okakibwa okubeera ng'olya mu Ramadaani emisana. Ekyo nno tekitta kisiibo kyo, ekyo tekitta kisiibo kyo, naye akalombolombo abamanyi ke bateekawo eri oyo yenna aba akakiddwa kwe kubeera nga an yakuuna almukrihu qadiran ala tanfiidhi ma ukriha bihi, kwe kubeera nga akakiddwa talina busobozi bwonna okuggyako okussa mu nkole ekyo ky'abamukaseeko okukola. Naye bw'abeera nga ono amukase talina maanyi, ng'oli bw'ajja n'agamba mu Musiraamu ojja kulya entende eyo, ojja kunywa amazzi ago, bw'oba toganywedde nja kukuba, oba nja kukusiba, oba nja kukola bwe nti, naye ng'akulagidde adaafu min assaa'im, munafu okusinga gwasiibye, munnange bw'okola ebintu ebyo tugamba abamanyi batutegeeza nti oteekeddwa okuddamu okuliwa olunaku olwo. Lwaki? Olw'ensonga obadde olina obusobozi obwerwanako. Nabwe kityo omuntu singa abeera olunaku lwa misana yasiibye, n'abeera nga alowooza nti enjuba eguddeyo, kyokka oluvannyuma n'akizuula nti amazima enjuba teyakoze eki, teyaguddeyo. Kiringa bw'obeera awo n'owulira nga mu bwongo obwo olinga awulira ayaziinye,
oba adhaani n'ogiwulira adhaani. Tugeze owangaalira Kabaale mu nsozi waggulu. Omuntu owangaalira mu nsozi waggulu olwawo obudde bwammwe okuziba. N'osanga ng'omuntu awangaalira eno wansi, tugeze waliwo omuzikiti giri eno wansi, ng'oli waggulu Kabaale waggulu ku lusozi, munno ali wansi eri. Ennamula zammwe ku kusiibulukuka zaawukana. Olw'ensonga ono enjuba egwa mangu ali wansi, ate ggwe osigala okyagirengera era tokola ki? Omusajja n'ajja n'awulira nga baaziina abeeri wansi, ye eno waggulu ali mu nnyumba nga tannafulumako wabweru, n'asiibulukuka ng'alowoozeza nti okwaziina kubadde kwa mu kitundu ye mwali. Omuntu oyo abamanyi batutegeeza ne batugamba Allah yasinga okumanya nti omuntu oyo munnange aba tasiibulukuse. Aba asiibulukuse naye tafuna musango era abalwa nti yasiibye olunaku lwe. Era omuntu oyo talina kuliwa lunaku olwo kubanga abadde takitegedde nti olunaku bwe lutyo bwe lugenze. Nawe kityo hadithi entuufu yajja ku nsonga eno. Rawat Asmaa binti Abi Bakari. Asmaa binti Abi Bakari radiyallahu anhuma agamba nti nno baasiibulukuka olunaku mu nnaku. Bwe bamala okusiibulukuka, kyetuyinzanga okugamba nti eringa enjuba eyali ebuzeewokko ng'ebikkiddwa ne balowooza obudde buzibye. Kyokka waayitawo akaseera thumma talaati shams, enjuba n'egenda n'erabika. Idhan hum aftaru qabla an taghruba shams. Baasiibuluka ng'enjuba tennaba kukola ki? Kubeera ng'evaayo. Hadithi eri mu Bukhari, bw'oba ogyagadde mu sharuhu ojja kugisanga mu hadithi ya 1858. Naye omubaka sallallahu alayhi wa sallama walam ya'muruhum an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama bil qada, tiyabagamba nti muddemu musiibe. Nawankubadde nga okuliwa olunaku olwo kiba kikakata eri omuntu akoze embeera eyo. Oba nteeka bulungi, abakubalagirira oba abakubagamba basiibe, ekyo nno kyandibadde mu mateeka g'Obusiraamu oba mu nkola z'Obusiraamu. Bwe kimala okuyingira mu nkola ez'Obusiraamu, fashari'atu mahfuudha, tuteekeddwa kissa mu nkola era kyanditutuuseeko. Ekyo nno ne kitukakasa nti omuntu oyo aba abadde mu mbeera eyo la yajibu alayhimul qadaa, tebakola ki? Tebasiibuluka, tebaliwa. Abamanyi mwe bamanyi abamu bakadde baffe Allah be yawa ku irimu n'okulaba ebintu mu mbeera ey'enjawulo, abamu ku bo bagamba nti abantu abo bakakatibwako okusiiba, naye mu mbeera ze baleeta abamanyi abalala ne babeera nga babalambikamu okubalaga embeera ate yeetaaga okuba nti ennyonnyola kiri yeriwa mu nsonga ze beesembesa. Obujulizi obutuufu ddala bajja n'etteeka ly'ekitiibwa Allah oba amateeka abiri. Erisooka liri mu suratu Nisa aya ya 59. Ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala ng'atutegeeza atugamba
ya ayyuha alladhina amanu abange mmwe abakkiriza abange mmwe abagambwako abange mmwe abawuliriza abange mmwe abakkakkamu abange mmwe abagondera nze n'omubaka wange atiu llaha wa atiu rasul mugondere Allah wammwe mugondere n'omubaka wa ulil amri minkum era mugondere n'abakulembeze fa intanaza'tum fi shay'in bwe mubeera nga muyina embeera yonna gye mutakwataganye mu yo farudduhu ila llahi warasuli mugizze eri Allah n'omubaka mugizze eri Qur'ani mugizze eri sunna kakati tugizzizaayo eri sunna abamanyi beebuuza nti sunna y'omubaka eyo yali etayabalagira okuddamu nedda Allah kyava agamba in kuntum tu'minuuna billahi wal yawmil akhir kyetwagadde mahali shahidi farudduhu ila llahi warrasuli kati ye hadithi eri eya Asma binti Abi Bakri Allah n'ategeeza mu aya endala mu surati Shura aya ya 10 Allah n'agamba nti wama ikhtalaftum fihi min shay'in fahukmuhu ila Allah kyonna kye muba mwawukanyemu oba kye muba mutategeeraganyeemu buli omu n'akifunako endowooza ndala obutuufu bwakyo n'obufu bwakyo ensonga muzizze eri Allah nabwe kityo ne weesanga nti nno omuntu ono amazima ddala taliwa talina buzibu bwe kityo wekitiibwa Allah bwekityo mbaka sallama bw'atutegeeza mu mbeera y'okuba nti nno tumanya okwagalwa kwaffe gy'ali na biki ebyamuyitirirako ne tubeera nga ffe tusinga okuganyirwamu tujja kwongereza mu kkuba ebifaananyi ku hadithi eyo hadithi gye twatandise nayo nga tulaga ekifo kyayo mu ahadithi era yakomekkereza eri mu ddaala ki ate tweyongere okubeera nti nno tumanya ebisinga ku yo Allahumma arina alhaqqa haqqa warzuqna itiba'ahu wa arina albatil batil warzuqna ijtinabahu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وكل عام وأنتم بخير